yannuma. Safina babiri nga mama w'abaana bana y'omu ku baali bayiseeko mu mbeera ey'okuvaamu omusaayi omungi nga baakamala okuzaala. Embeera eno babiri yagifunira ku mwana we gwe yakasembayo okuzaala mu kiseera kino w'emyezi 6. Ezaali wiiki namba nga nkyatiiriika. Mu wiiki namba nali njiika omusaayi mungi, naye wiiki ey'okubiri ngenda nkendeeza mpola mpola, kati ntuuse mwezi mulamba. Babiri agamba nti embeera eno yamumalako ennaku nnyingi n'atuuka n'okuzirika. Embeera we yali esuukidde we nayiikira omusaayi omungi, ne nfuna kamunguluze ne nzirika, neera nga n'okuva katanda nga sisobola, neera abasawo bali 3 be bansitula ne banjija katanda nga sikyabitegeera. Buli wenjiika bwenti ne kamunguluze nga sina na kintu kyendaba. Buli mukyala yenna amaze okuzaala ateekeddwa okuvaamu omusaayi nga gwa kigero, naye weesanga nga waliwo abo abavaamu ogususse. Dr. Stephen Sematimba nga mukugu mu ndwadde z'abakyala okuva Crystal Medical Center e Kabuusu annyonnyola ko omanyira nti omusaayi oguvudde mu mukyala amaze okuzaala gususse oba gwegwo ogw'ekigero. Kasaba mu tampeko y'omusaayi mils 5 ng'azadde bulungi kiba kitegeeza omusaayi guli excessive. Oba bw'aba alongooseddwa cesarean section, bw'avaamu omusaayi ogusukka mils 1000 oba liita 1 y'omusaayi, kitegeeza omusaayi mungi nnyo. Embeera y'okuvaamu omusaayi omungi ereetebwa ebintu eby'enjawulo omuli n'ekyannabaana okugaana okweggala oluvannyuma lw'ebbanga eggere eri omukyala azadde. Nabaana eno yatondebwa nga bw'emala okuvaamu omwana erina okumala okwenyiga yokka yokka esibwe emiswe gye badde gisappulayinga omusaayi ku mwana. Kati oluusi egaana okwenyiga yokka yokka, of course tuwa eddagala eriyambako okunyiga, naye nabaana oluusi eyinza okugaana okwenyiga, kibayita atony. Abakyala bamala okuzaala ne bafuna tears oba ne bafuna lacerations ne bayulika mu bitundu byabwe ebyekyama. Kati mu kuyulika ebyo tuweesanga nti omuzazi aba takoze inspection ennungi, omukyala oyo nga oba takoze repairs ezo teya, omukyala oyo asobola okusigala ng'akola ki? Ng'ableedinga. Embeera endala ey'okuvaamu omusaayi ogususse erabikira mu kaseera ng'omwana ow'emabega kiyite placenta avaayo. Kati weesanga nti omwana oyo ow'okubiri avuddemu ne wasigalayokko obupapajjo bwe twandise obupapajjo oba ebimeremere ebimu eby'okwoyo omwana ow'emabega. Kati ebyo ebitolo biba bisigaddemu mu mukyala oyo, omukyala oyo asigala ableedinga paka. Abakyala abalina endwadde eyitibwa hemophilia oba nga tebalina kirungo kireetera musaayi kwekwata mangu nabo beesanga nga bavuddemu omusaayi omungi mu kaseera k'okuzaala. Kubanga jjukira muntu weweesaala oyinza okukwatawo obukwasi n'otableedinga nnyo, naye waliwo abantu abba abamu nga balina endwadde ezitabakkiriza kufuna kakuloti ako, mekanizmu y'omusaayi kulekerawo kujja. Singa omusaayi ogukuvaamu guba gutiririka nga mazzi ate nga gugenderako n'embeera y'okulumizibwa omutwe, kamunguluze, obunafu obususse n'okulumizibwa ennyo mu lubuto, osaanye okudduka mu ddwaliro bunnambiro osobola okutaasa obulamu. Tuyanirira nga amaze okuzaala, okuwulira nga omutwe guli light headed. Buli olaba nga okyakozesa kotoni mungi oba ovaamu ebitole naye ng'oli waka, jangu mu ddwaliro, kubanga wandibadde lusaayi lutono nga sirungi ng'okozesa paadi ya bulijjo oba kakotoni nga katono, naye oluusi embeera ekwewayirizibwa ng'omuntu alina okukozesa kotoni mungi oba ng'avaamu ebitole. Tolina kuvaamu bitole ng'oli waka. Kyokka waliwo n'abalowooza nti ebintu omukyala by'akozesa ng'ali lubuto gamba ng'eddagala ly'ekinnansi eryanguya okuzaala nayo liyinza okuviirako omukyala okuvaamu omusaayi omungi. Waliwo eddagala abantu lye bakozesa, waliwo omuddo abantu gwe bakozesa ogwongera naddala nga banatira ebisabizze ogwongera ebisa. Kati omuddo ogwo tetumanyi ddoozi ki gye bakozesezza, oluusi kiviirako nabaana okwenyiga ennyo, oluusi omwana n'akoowa oba oluusi leba neyanguwa nnyo 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 ekivaamu oluusi okuyulika. Mba nkubiriza abakyala at least okugezaako okuatendinga antenatal, kutandika okunywa eddagala mu budde, okunywa eddagala, okukozesa eddagala eryo omusawo omuzaalisa ekyaba amugambye okukola. Okwenyigira mu kukola emirimu egy'amaanyi nga wakamala okuzaala nakyo si kirungi anti kitataaganya empona y'omubiri, n'olwekyo omukyala yenna alina okufuba okulaba ng'awummuza omubiri okusobola okuwona amangu. Rita Nalukenge, NTV ku ssaawa emu.